bye tusaanidde okubeera nga tukola nga tumaze okufuna bakyala baffe bano omuwasizza n'obeera ng'omuteeka awaka bye bino wammanga. Ekisookera ddala olunaku lwa nnika lumaze okuggwa, omwana tu omututta awaka, nabbi yagamba nti albasmalatu kabula itiyani zawuja, teweerabiranga okukuba bisimillah nga tonnaba kulya mmere. Naye akaseera ako kaba kazibu nnyo, era edduwa eyo esomebwa mu kiseera ekyo abasinga obungi bagyerabira olw'okubeera nti babeera excited nnyo, aye emikolo gyawedde, ebintu tabitegeera bulungi, n'okwata bukwasi kkubo n'ogenda bugenzi. So nga ate nabbi yabeera nga tutegeeza n'atugamba nti omu ku mmwe singa ayagala okubeera ng'agenda eri munne abeere nga asoma edduwa egamba nti bisimillahi allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitani ma razaqtana, nti ai Allah beera ng'otukingiriza shaitani era obeere ng'okingiriza shaitani n'oyo omwana oba n'abaana abo bogenda okubeera ng'okola ki, ng'otugabirira. Edduwa eyo nkulu nnyo, era Imaamu al-Bukhari radiyallahu anhu rahimahullah baamubuuza ne bamugamba nti owange gwe imaamu, omuntu atasobola kubeera ng'ayogera dduwa eyo mu lulimi Luwarabu asobola okujjoogera mu Lufarisi? Abaamubuuza baali Bafarisi, n'abeera nga bategeeza nabbo, kale beera ng'okola ki, ng'ogikwata mu lulimi luno nti ai Allah, tutandise n'erinnya lya Allah, Allah tukusaba obeere ng'otukingiriza shaitani ffe n'omwana ono gw'ogenda okubeera oba abaana bano b'ogenda okubeera ng'otugabirira nabo beera ng'obakingiriza shaitani. Era nabbi n'agattako n'agamba nti Allah singa abagerera ne mubeera nga amaze obbagabirira omwana ono, shaitani tesobola kubeera nga emukwatako yadde okumukolako akabi konna ebbanga lyonna. So ensonga eyo nayo nkulu, oluvannyuma lw'okubeera nga omukyalo ono omufunye era nga mweteeseteese okubeera nga mufuna ezzadde.